wetwogerera essaawa eno buli omu ayogera ku kye bayita protest vote era campaign eriwo ya protest vote 2026 abantu batalese okubeera nga beebuuza protest vote kyekiki protest vote kyeki kano kalulu kanjawulo oba kale munnange gwampuliriza nga bulijjo wano ku Uganda atlagi mu mikozese bwentyo nzize okunnyonnyola oyinza okuba nga protest vote wali ogibaddemuuko naye nga tomanyi protest vote wali ogibaddemuuko naye nga wali ogibaddemuuko newankubadde nga muganda wange abasajja bwe batyo ne bakozesa omudumu gw'emmundu naye ku guno omulundi munnange protest vote ate egenda kubaamu kye bayita kasunda baasi kagenda kuba kajanja kennyini era nga kekeetaagisa abantu okusuula akalulu n'akajanja naye nga sinaba kubeera nga nkunnyonnyola protest vote sooka obamanye nti aba maintenance palace we bali nnyo bano balina solar systems ez'omulembe balina ebyamasannyalaze byonna gwe biwali badde weetaaga balina ebyamazzi era balina n'abo abasobola okuyambako okubiinstoolingamu mu nnyumba yo oba okubeera nga bateekayo solar system ku nnyumba yo okusinziira mu neeko obusobozi bwo ate era njagala okimanye nti bano balina ne garanti boogera ku myaka 2 garanti gweddaawo kitegeeza nti ebintu bye batunda biri original kale bakubireko aba maintenance palace bakabi nnyo Hillside View Apartments nabo gye bali nnyo bali ku kasozi Ejjani Ntebe Road ku kyakyawo Ejjani era zino apartments nga bulijjo mukimanyi nti teri kibulamu wetobera kwetika kintu na kimu amasannyalaze tegavaako wifi eryawo nyingi nnyo network asigirabangako nja kutwala n'ekisero nseneko ku network okukosa ne security kugambye ne bwoba ovako airport gwe just bakubire bukubizi ng'obuukinze nabo bagenda kulona ku bwereeri motoka weeri Tima Property Consultants Limited bano we bali nnyo ate nga nabo balungi nnyo ku nsonga z'ettaka oyagala kugula ttaka oyagala kutunda ttaka itali kwondooliito balina abapunta ab'omulembe balina abakubi ba pulaani ab'omulembe balina abasobola okwanguliza kukuba ku nsonga y'ebyapa aba Tima Property Consultants Limited okukosa n'omusawo doctor qualified doctor waali nnyo era bannayuganda ennamba baginsaba wano n'enjebawa bulijjo muleme kufa ate wano sijja kugamba nti munnange nze njawula mu bannayuganda oba mu ddiini gwe jangu oŋŋambe nti njagala nnamba ya musawo njikuwe kubanga buli munnayuganda yeetaaga okubeera omulamu tugenda mu Uganda mpya twogera ku protest vote akati muganda wange abakulembeze bonna mu opposition mu true opposition era nga bakulemberwamu leader of opposition Joel Senyenyi bano munnange bamaze dda okubeera nga bakuba omulanga eri bannayuganda bonna okubeera nga beetegekera kye tuyita protest vote mu upcoming 2026 general elections era nga bano gye buvuddeko mu nkuŋŋaana zonna mwe bagenda juzi Joel Senyenyi yali akiteekako essira nga agamba nti munnange gano ge maanyi amakuŋŋaanye power of collective action and unity in reclaiming Uganda's democracy tugenda bonna kuŋŋaanya maanyi era amaanyi ago muganda wange ge gagenda okubeera nga ganunula eggwanga lino okukosa munnange n'okununula demokrasiya gwe baatujjako edda abasajja batutulugunya abasajja batutta abasajja tebatukkiriza kubaako ke twogera abasajja batukuba zisolido abasajja batukola buli kikolobero kyonna abasajja sente z'eggwanga zonna bazeekomezza abasajja beegabira sente nga bwe baagala olwo n'abaagala okubeera nga beeyoolera ku musibi nga batandika okubeera nga babawaaniriza nga badda ku Bobi Wine bakola ki bavuma badda ku balafubalira ekyukakyuka nga bakola ki nga bavuma basobole okubeera nga bafuna obuganza eri balina ababatuma bajjembu bafeebye abakulembeddemu enkyukakyuka kaakati munnange twogera ku protest vote tugenda ku demonstratinga dissatisfaction tugenda kulaga butali bumativu bwaffe era mu busungu obw'ekitalo ennyo tulage nti omuntu gwe twagala okubeera nga atukulembera kugamba tulondewo oyo gwe tugamba nti ono yasobola okubeera nga awuliriza
yasobola okukola ng'omukulembeze nga si mufuzi, yasobola okuweereza abantu, yasobola okukulemberamu obukulembeze obwa servant leadership. Wano mu Buganda ne mu Busoga protest vote yaliwo 221 kubanga General Museveni yakikakasiza ddala nti abantu 8 ku buli 10 n'omusobyo baagaana okumuwa akabulu, baagaana okubeera nga bamukombya akabulu, baagaana okumukombya ku kabulu, era yakakasa nti yali protest vote pure. Ewalala protest vote yaliyo, naye muganda wange abasajja nga bw'omanyi nti ebaali ba agency baabwe mu kiseera ekyo omugenzi Jacob Olanya, ba Nobert Mao n'abalala twali tubamanyi ba Nobert Mao nti bali ku side eri muganda wange nti babeera mu opposition naye nga bo bakolerera General Museveni kubeerawo, kubanga nakugambye nti opposition ya mirundi ebiri. Waliwo abakolerera okubeera mu opposition nga bo baagala kubeeraawo we bagaggawalidde, kati newabayo n'abalala nga bo tebaagala kumanya sente si kikulu, baagala kununula ggwanga, nti bo bano eggwanga libali ku mitima. Kati ye true opposition gye tulinawo, era eyo ekulemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu, era ng'ekitebe kyayo kiri wali Makerere Kavule. Bano bagamba tebagenda, waliwo kye bata zero tolerance kobeeraani nga owabye bwoti, kitegeeza nti ensi erina okutegeera era erina okugizibwa wali ebbali. Bwe weetonda ne weetonda then ne tukimanya nti gundi yeetonda, naye bagamba sekako kaali kakulumyeko okalaba okola ki, okadduka. Kiba kitegeeza nti munnange oba osigadde ku masa y'abantu. Naye waliwo balibbo nga bo baakulya era nga bo balya naye nga beefula nti balwanisa Museveni ebbanga lyonna, naye nga kasente bakola ki, bakalya era nga bye bamuyambako kubeerawo. Kale abo nabo bali mu opposition. Kati protest vote awo weyeetaagisiza nti abantu bagenda kujja bagambe nti ono n'omwamwogerera kwenkana ki, nga bwe baayogereranga Bobi Wine ku mulundi guli 221 oyo mwenyi wanjaga mukola eyo byonna naye abantu bagamba nedda ffe twagala omwenyi w'enjaga, ffe twagala akalulu ne bakamuwa, ffe twagala. Kati waliwo n'essaawa eno aba NRM abagamba nti no bo babadde mu opposition, kati bagenze mu NRM mbu Museveni yalina okubeerawo bwe bagamba. Waliwo abamu bendaba ku TikTok tetugenda kukomeko Bobi Wine kalulu. Yes, awo tubaagala nabo bagendagenda mu protest vote yaabwe babe nga bawakanya Bobi Wine, bawakanya abalala bonna aba opposition, balonde Museveni waabwe. Kakati aba opposition, aba true opposition abaakoowa efuga B nabo bajje ne protest vote eyaddala. Kugenda omulundi protest vote egenda kuba nzibu kubanga mu bitundu biri baagezako tubuzaabuza Northern Uganda ng'eriyo ba agency baabwe nga kugambye Jacob Olanya yakakasa nti baba nupu emiggo okujula okukola ki, okubatta obusi n'abamu baafa, naye walaba abantu emiggo. Naye kati essaawa eno njagala okubuulira bwe twogerera poliisi olwedde etandise okubeera ng'erinnya mu ntambula za NOP, tugenda kuba tubyogerako, naye nga protest vote nti Bobi Wine atandise n'okubeera ng'agenda akyusa ba mobilizers, aleeta abapya ab'amaanyi amapya bali be babadde baagulirira. Owe kati babaddewo manyi Bobi Wine mugezi yababalekerawo, kati babadde nga bakolagana nabo, olwedde bakolagana nabo, kati aleesa abapya abatalinaako kisa yadde n'akamu, kati bali bonna ne babayiwa. System bote berina okubeera. Kakati binnange nga bwe nkutegeeza nti twogera ku protest vote era twogera ku kalulu ka 2026 akajja, era protest vote kugambye nti ke kalulu ketugenda okusuula nga tudemonstratinga dissatisfaction, tulaga obutali bumatizivu bwaffe era nga tulonda oyo candidate gwe tusuubira okuba nti nno yagenda okutununula Uganda yattu. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti abakulembeze mu opposition babadde nga bajja boogera ku kino era nga bwe batyo bakakasa Johnson yagamba nti bannange kino kisobokera ddala singa tuba tukoledde wamu, nti buli Munnayuganda yenna n'apuleyinga paati ye kisobokera ddala. Nga boolaba wano ku Uganda atulaagi bonna adda wano nenjogera ebbanga lyonna nga twogera kubanga eggwanga lirina okununulwa, tetuyinza kukkiriza ggwanga lyaffe genda mubagwira, tetusobola kukkiriza kintu ekyo. Gwe Munnayuganda gwena ali eyawagira ekintu ekyo muganda wange, olituuka ekiseera ng'oli awo olowooza tetwamanya bannange naffe kati tulabye
ekituufu naye ng'eggwanga mwamala dduddu kulitunda temukkiriza bagwira mubaleke babeerewo naye nga bamanyi nti waliwo bannansi era be balina okubeera mu kontro y'eggwanga lino abagwira bakozesa amagye ate nga amagye munnange tukimanyi bulungi nnyo tetuli mu military rule kakati munnange Joel Ssenyonyi yagamba tulina okubeera nga twetegekera protest vote 2026 era bino byonna muganda wange njagala okubuulira nti okubyogera bisinziira ku mbeera naawe gy'olaba naawe okimanyi bulungi nnyo nti waliwo kye bayita dissatisfaction waliwo frustration mu governance mu nfuga gye batufugamu omuli obuli bw'enguzi poor service delivery obuweereza wansi tebutuuka nammwe mubulaba mulaba okubeera nti nno ebyobufuzi bibuutikidde buli wamu bakozesa ssente ate bannabyabufuzi oba oliawo oba abakulembeze abandi badde batuyambako okubeera nti batwogerera ate bo ne bakijjanyizibwa bubi nnyo era ne bagezaako okubeera nga babavumirira kakati munnange eno y'engeri yokka bannayuganda gye basobola okubeera nga bakyusa obuyinza mu mirembe era njagala okubabuulira balina okujja mu bungi bannayuganda mulina okujja mu bungi mulonde era nga muvotinga out current regime olonda nga okakasa nti eno protest vote okuba akalulu nga kakubira ddala kugumba kwennyini ng'okakasiza ddala nti eno munnange yettaamu eweddeko era nga tewali yadde ebiddirira naye tubitegeere butegeezi naye nga bannayuganda bamaze okulaga dissatisfaction nga bwe mwakikola mu 2021 naddala wano mu Buganda ne mu Busoga kakati munnange bano abalafubanira enkyukakyuka oba abakulembeze mu nkyukakyuka bazzenga bakyogera lunye nti akalulu tekitegeeza violence tekitegeeza kukola fujjo kuba bannansi kubafiirako kino muganda wange kiri kukubeera nti nno muyimusa eddoboozi lyammwe nga mwegasse wamu okukozesa ne political statement zonna ne muziraga mu ballot box buli kimu kyonna gwe kyewali badde oyagala okwogera bw'obeera ng'owandiika ng'otiikinga wali tiikinga ng'oyogera tukooye enguzi tukooye kino tukooye tutulugunya tukooye okututta tukooye okukola kutya tukooye okutufuga obumbula eno si dynasty buno si bwakabaka era tebugenda kutufuga yoba tukyagala gisentamu sula mu box kekalulu ketugenda buye protest vote eyo kugamba nga balabira ddala abantu balina okukira nti abantu basunguwavu era nga bonna basuula akalulu nga bamanyi ki kye bagenda okukola ambuleera buli wali ambuleera gwe wooteeka kye bayita protest vote buli wali ambuleera wooteeka ng'era bwe kyali kyalumanya abantu ekyo okuba nti nno 2021 abaana nga yateeka ku ambuleera yokka bw'ati kati egyo bata protest vote gye tugendamu kubanga bali abasajja balina bawagira ebintu byabwe ebyekitumbavu nabo bennyini babiwaana oli ne bwayogera ekyekisiro kifaanagana kitya nga bawaana ne bwagamba okutemako omuntu omutwe nga baseka nga bakola batya ne bwagamba okukola atya nga batuduulira era nga bo bawaana abantu bwabwe ne bwayogera ne bwatuula mu mpitambi bo bagamba yeewaffe tujja kumuyonjako kati naffe tulina kukola bwe tutyo tulina kutwala protest vote na busungu ambuleera cwi buli wali ambuleera bwe tuteeka gwe ng'oteeka muli mu kabokisi ng'osirika kyolina okukola ebisigadde tulibirabira eyo naye ng'eggwanga linonoddwa mu ngeri efaanaganako bwe kati ekyo bwe kimala okuggwa era nga mwalabe Kawempe North wano akalulu kaatabuka kiba kitegeeza nti bajja kubaawo upper hand mwalaba wano mu Busoga ne mu Buganda nti kyatabuka abaabala akalulu ne kabalemerawo ne bakkiriza nti batukubye kati eri ewalala amaanyi bwe tugateeka eri ewalala eri Karamojja n'ewalala yonna bwe tugateeka eri kiba kitegeeza nti tugenda kubafunziza ddala batuuke ekiseera kubanga kati essaawa eno bwe twogerera mukimanyi bulungi nnyo nti ne mu Western Uganda drone zatandise dde okubasomba bamaze dde okukiraba nti kati waliyo groups nyingi nnyo ezikkiririza mu nkyukakyuka drone zatandise dde okubeera nga zibasomba era nabo batandise dde okubeera nga balowooza ku kintu ekyo ekikulaga nti abasajja ano babi nti bwe batomukkiririza mukitegeeza kufa wano mu Uganda waliwo ebifo 3 mw'osobola okubeera bw'otaba mu ntaana
olina kuba mu exile oba olina okuba ng'owagira NRM. Kakati ffe tuli awo tuli ba fugitive tuba tuwekeka bwekwesi buli kaseera. Kakati munnange njagala mukitegeere nti ebibaddewo oba okubba obululu obubaddewo irregularities ezibaddewo tezirina kubeera nga zibabalamu amaanyi. Wabula abantu mulina kubeera nga ate mweza bujja mulina okujja nga mulinga abatalondanga nako abatamanyi byaliwo luli, era bwe mutyo musobole okubeera nga musuula akalulu nga tudimandinga accountability ku buli kimu. Batumazeemu nnyo amaanyi bagezezzaako nnyo okubeera nti nno struggle bagimalamu amaanyi, bavumiridde buli kimu, naye abantu mulina okulaga nti mudegeneratinze, emitima gyaddamu ne gigeneratinga, biri ne bisangukako. Ne bisangukako ne mubanga kugamba ababadde mu hangover ne mujejjako ne mujja ne musuula akalulu 226, kubanga akano akalulu kuno si kulonda bulonzi, kuno reclaiming future of our country. Tugenda kubeera nga munnange tununula biseera bya maaso bya ggwanga lyaffe, kuba batugamba secure your future 2021 ye yali slogan eya NRM, naye bwe twogerera essaawa eno muganda wange osobola okutegeera kiki ekigenda mu maaso. Kakati munnange obubaka buno nsuubira okuba nti abavubuka bagenda babutegeerera ddala era baleese obunkenke bw'amaanyi, kubanga jjukira tavuuka mmwe mukola ekitundu ekinene ennyo ku population ya Uganda, era ebiseera ebisinga obungi mmwe musinga okubeera disconnected ku political process. Kale munnange abakulembeze naddala mu nkyukakyuka kino bakitaddeko nnyo essira, bagamba nti nno essaawa eno mulina okubeera involved, mulina okubeera informed, mulina okubeera organized. Ebyo byonna byonna bye bigenda okuyambako mukubeera ntusula protest vote. Nkugambye protest vote ke kalulu kwoteekaawo oba kwosuula nga okasuula n'ekigendererwa ekyokulaga obutali bumativu ku bintu byonna ennaku yonna ekuli ku mutima, era ng'olonda oyo candidate gw'osuubira okuba nti yagenda okubeera ng'atuukiriza ebyo nga bw'olaba Burkina Faso bweri nti olaba Ibrahim Traore batugamba nti nno abakulu be bagezi bokka, ng'omuntu bw'akula ageziwala. Naye Museveni yajja mu buyinza yali mukulu nnyo ku Ibrahim Traore, naye oli gye yakafugira emyaka giri 2 kumpi 2 gye yakafugira Burkina Faso, mulaba ebintu byatuuseeko binene nnyo, batuuseeko binene. Yatuuka n'okugamba nti nno waliwo wano juzi nabule Saudi Arabia yagala kubazimbira mizikiti, n'abagamba ffe tetwetaaga mizikiti, twagala mirimu. Era ekintu kyeyogera ekyansanyuse ennyo, yagamba tayagala bantu basosola mu madiini, abo basosola mu madiini abajja wano abatutegeeza Bobi Wine ajja atya muzikiti ye ajja mu swala, abo beetaaga oba kukola kina kuba miggo buggo ndowooza abo mu mizikiti tubagalamize, tubagambe nti ani yakugamba tigwe na monopoly ku muzikiti wajijjawa. Muzikiti gw'abantu ssebo siggwa mmwe na kujja kugamba nti olotajja oli ajje, siggwe Katonda. Kale tugamba protest vote nga bwe nkunyonyodde munnange kyekyo, era gwe bw'oba olina ekisingako awo osobola okujja no ku Uganda Atulaje nayo n'otunyonyera protest vote ogitegeera otya, naye nze bwe ntyo bwe ngitegeera busungu bwennyini.